Omuze gw'okufumbiza abawala abato kikyali kizibu kinene naddala mu byalo. Abaana bano ebiseera ebisinga obungi tebafuna mukisa kumalako misomo gyabwe, ekikalu obulamu bwabwe obw'omu maaso. Mu disitulikiti ya Agago kigambibwa nti abasomesa banyiikidde mu bikolwa eby'okutunuza abayizi baabwe mu mbuga ya Sitaani. I am very sorry that some of the kyennyamiza nti abantu abasinga okubeera mu misango nga gino basomesa. School children are the teachers. Omwaka oguwedde omusomesa Clinton Omala yayimirizibwa ku mirimu gye mu Acholi Primary School nga kigambibwa nti yajjula ebitannajja by'omu ku bayizi mu kibiina ekyomusanvu mu mwaka gwa 2020. It is bad enough. It is against the teacher. Kino kibi nnyo kuba kimenya n'amateeka agafuga obusomesa. Contract somebody has signed with the Ministry of Education. Twamusanze mu maka ge ku kyalo ekyolu nga twagala atubudde ekyamutemba wabula yasoose kugaana kwogera naffe. No, it's not. It's just you speaking the truth because people claim the claims against you. You know them. Naye oluvannyuma Omala yamaze n'ayogerako naffe. The girl was above 18. Omuwala ono yali asusse emyaka 18 n'abasawo bwe baamukebera ng'agisussa. Because he was even examined. Agamba nti yatwalibwa mu kkooti eyamwejjeereza ku musango gw'okukabasanya omwana. Oluvannyuma n'abazadde b'omuwala baamumugabira era kati ali waka afumba. After now I'm with her. This is my home. I have only her. Okutuusa kati ndi naye era gano ge maka gaffe ne bazadde be bakimanyi. And I have no case with our parents. Omuwala ono yalina emyaka 16 we yafumbirirwa era we twogerera alina abaana 2. Atwala ebyenjigiriza mu Agago Charles Omoni agamba nti wadde Omala kkooti yamwejjeereza si bamativu n'ensala y'omulamuzi. Agamba nti omuze gw'abasomesa okusobya ku bayizi gukuze nga ku buli misango 10 gyafuna 8 gya kusobya ku baana so ng'emirala mingi gisirikirwa. There are incriminating facts. Waliwo obujulizi obumala obulumiriza Omala nti yanyigira mu kikolwa kino. I will still continue to argue. Mwenyamivu nti abakulira amasomero ate basinze okusirikira ebikolwa eby'ekika kino abantu abasinga bakiteeka ku ky'abantu abamu abaganya okukyusa endowooza yaabwe ku by'okusoma era bakyagenda mu maaso n'okufumbiza abaana nga tebannatuuka era si kipya gye bali. Bwe kiba ng'abazadde 180 ku bo bafumbirwa bakyali baana bato mu kitundu kino nga n'abamu ku bakwatisa amateeka mu kitundu kino bayita mu mbeera y'emu, kinaaba kizibu okulwanyisa omuze guno mu kitundu kino. Kimuli Ivan Kigozi, NTV Akawungeezi.